abantu kirizo bagana Uganda yayanyina change stra kuchimamu ngate suwa amaje wati ndowooza bwe gamba gwati ogwengwe mind yo egamba gwaloza buli omogena mutegerera gwatayagala wa amaje gwe kate gwe gwenze ndoziri abantu nga gwe katwogera biri mbantu anti gwe joyita nange nyage mpita nenfuna yokwendowooza mpuliriza bulungi gwe toyagala munamaje saga tutegerere bantu bonna wamma okiwulira gwoyizo kati gwotoyagala munamaje nze njagala munamaje nayo gwoyagala munamaje nze njagala munamaje kati gwotoyagala munamaje ati bani nga nze ndi wano mwagala eggwanga weriyita ekyasobola kufugibwamu ekisooka eggwanga likulakulanye nnyo abantu abalina sente zaabwe bangi owulira abantu abalina sente bangi osanga omuvubuka muto ng'asubula ludda waasubula Canada alina sente ze myaka 2 abatazina we bali abo baaliwo ne ku mulabe gwa Yesu baaliwo nga banaku bazibu njagala ompe ensonga 5 lwaki olaba nti Muhoozi asaanidde lwaki ndaba nti Muhoozi asaanidde ensonga 5 first of all present material atya ali cool mukakamu muwulize awuliriza okay awa abantu respect following order otachamuka mu 1994 Muhoozi ayingira military training yatandika training 1994 yayingira military training abana basoma ne masomero mbera mu class mu makulembera na asemba sibula soma nti agenda kuyita muno yakulembera naye ndiki nawe yagasoma nagakengo kyogezaako gamba ono mulenzi waawa 1994 yayingira yo PDF amaje njogera ku maje geggwanga ompulira bulungi nkulaba 2000 yagenda mu UK mu ssomero likyasinze okubeera highest Sunday School bwe ndyogerako n'ebyafaayo bisomeddemu n'abantu bangi olw'ensonga bwe njogera ku Sunday School musomedde ba Prince Ali Alex Prince Williams mwasomeramu ba programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma e Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe e Uganda tebalinayo office okuleka Dubai ne Abu Dhabi gwa beetaaga Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna amasimu agatayitamu mazzi flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music Yes, abataba mbabuzaako tuli ku Salama Motors wano ekiwe ku Salama Road batunda emmotoka. Salama Motors tugula emmotoka empya n'enkadde ate ku Salama Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Jangu ogule emmotoka ey'ebbeeyi yo, jangu ogule emmotoka ey'ekyoto kyo ku Salama Motors. Mbabuzaako mwe n'abali ku video Caviton n'abali ku TV mwe n'abataba eggwanga lyonna n'abali eggwanga. Ne mbagamba nti mwenna mwe bali kusanyukirako General Muhoozi essuubirya eggwanga Uganda. Esubira Uganda General Muhoozi Kanerugaba. Wali General Muhoozi teri mbera yonna ndala. Muganda wange akuba nti tukkiriza abantu amuntu awukana mu ndowooza ne mu mayindi. Nakugamba nti okutegera siteeka nti buli muntu atega ate si kwabuwaze. Ate obuzibu tulina atamanyi. Ne problem endala obutakkiriza facts and fair based on reason and reality facts. Obutakkiriza facts. Amazima gali bwe gati.
Katonda mwene yateekateka eggulu n'ensi Katonda mwene njogera ku Katonda kati ngenze mu byafaayo Katonda Bayibuli egamba nti tewali alijja gyendi okujjako ng'oyise mu mwana wange terigenda Katonda yatoyise mwana wange Katonda mwene yateekateka eggulu n'ensi yagamba tewali alijja gyendi okujjako ng'oyise mu mwana wange Yesu Kristo kitegeeza ki era Bayibuli egamba nti bwe yayagala ennyo eno ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu gwe yarakola ki era ayongerako n'atugamba nti musabenga kye mwetaaga kyonna munaakifuna nga muyise munya lya Muhoozi amakulu nga bade ekyabuuza makulu n'oyiwawo omukulu anti agamba nti saba buli kyoyagala ng'oyita maani ng'oyise mu linnya lyani buli kye munaataaga munaakifunanga tokibuusa Bayibuli no let me tell you something abantu ffena ekituwakanya kiri kimu naawe oyina omwana lujja nsobola okwagala omwana wo okusinga gwe omwagala omuzadde nze asookerwako yes buli muzadde waali akolerera omwana we okulaba ng'afuna ekisingayo bulungi oba ekisembayo okubeera ekirungi lwakuba twogeza jealousy twogeza obutamanya naye ng'ate buli muntu ozaala omwana ofuba okulaba ng'asoma n'amasomo malungi ofuba okulaba buli muntu gw'osanga nkolerera abaana bange olaba oli akaayanya mwana we mubbi olaba oli akaayanya mwana mwenyi wanjaga n'amuganira n'amuwolereza nga bali ku polisi nga n'ebizibitiwa ebiri n'akugamba nti nedda naye ate so kati njagala okutegeeza muganda lwaki njogera ebyo njagala nkijje ku nnono ey'ebyawandiikibwa ebya Katonda mwene otwete ku kiriwo kati bakabona baaliwo bangi ne bakabaka Solomoni abaali abagezigezi abaasinza obwakabaka bwe bwawangaala ennyo teyabagamba nti musabe mu linnya lya Solomoni munaafuna kino teyabagamba nti musabe mu linnya lya Peetero ndibawa kino yatugamba nti musabe buli kye mwetaaga munaakifunanga nga musabe mu linnya ly'omwana wange Muhoozi Kanerugaba let me tell you something abantu abamu lwakuba no fact is a fact amazima ge mazima success and failure based on reason and reality negotoza nti obyogera biruma nakoowa okulimba life yange nakoowa okwerimba mind kinziza mabega nakiriza fact mbuza lwaki nze saasoma nnyo naye ebitono byendabyeko nalabako wano George Bush senior bwe yali akola ayita junior nalabako wano Uhuru junior Uhuru kyajira nabo kitambulira nakyo kyajja kitambula bwe kito nalabako Kabila owulira ndabyeko abantu bangi nnyo ne baani why not Muhoozi because omuzungu agamba nti you can choose your friend but you can't choose your family you can choose your friend but you can't choose your family why not Muhoozi because gojja kuŋŋamba nti Muhoozi era oŋŋamba nti nkiraba yes fine let me tell you something njaga tukale dati sintono nnyo there are many presidents mu Africa South Africa and another country the whole world yes wali abakulembeze bangi nnyo wali olabye abakulembeze bameka batadde abaana baabwe mu magye tudde mu reality kanjeko ne shades netegereza anti ebiseera ebisinga no listen to me listen my brother bakulembeze bameka boolabye the whole world nakwata omwana yanteka ku front line kyekiki nkuzaayo mu Bayibuli egambe nti Katonda bwe yayagala ennyo ensi eno n'okuwaayo n'awaayo nkakasa nti Museveni bwafa kati atula ku mukono ogwadde gwa Katonda kitaffe ali mu ggulu era Museveni wagenda mu ggulu Katonda n'amubuuza nti Museveni kiki tawadde ensi abagabo byonna nabibawa n'ekyenda nakibawa olw'okukulembeza omwana n'omwana nabamuwa njagala nkubuulire abantu abasinga twaganya abaana baffe naye tetubagala bateeka mu ntalo tetwagala bateeka wali masasi tetwagala bateeka wali ki twagala bateeka wali akakeeka akalisiivinga kyova olaya tufuna okusomozebwa tulina bajenerezi bangi nnyo wano abaana baabwe baliwa abaana baabwe bali luddawa the many presidents abaana baabwe bali luddawa oyaba kunga bagundi baani tebafanga bobote tebalina baana baliwa bali mu magye so njagala okutegeeza muganda wange ate nkuwe ne facts lwaki Muhoozi asaanidde Muhoozi talina kintu kya bwerere kyaliko listen to me which is which buli muntu aweerera mwana kuyitamu listen my brother let me tell you something bw'oweerera omwana oyagala akole ki
Abere ekyokulabira. Bw'abeerawo nga gwe kitaawe. Bayibuli egamba mu Isaaya nti ani alireko omwana we okumuwa ekyennyanja n'amuwa omusota. Kyawandiikwa ekyo kimanyi? Ani alireko omwana we? Ani alireka wali omwana we okumuwa ekyennyanja n'amuwamu omusota. Era Bayibuli emegamba nti ani alireko omwana we okumuwa ekyokulya n'amuwa ejjinja. Kiki ekireetedde General Muhoozi okwanguyizibwa? Muhoozi talina kyafunye kya bwereere. Talina mu bulamu bwe kintu kyalina kya bwereere. Ng'abaana balamwe bali mu magye. Yes. Nabo bazze naye ng'espeedi ye neya General Muhoozi. Mukimbuuza nnyo nti lwaki ba advisor ba president? Lwaki oli wano? Kwogera na presidential advisor. Tuli ba advisor bameka? Muli bangi. Lwaki si tonoonyezaayo omulala? Njagala gwe. Lwaki? Why? Gwina content. Gwina facts. Kati dambigala bya Muhoozi kyobadde ombuuza. Ddamu Muhoozi. Kwegamba mubangi there are many people abalina YouTube channels abakola ku ma TV. Lwaki channel yo bajiwa respect? Lwaki oba oyogera nange njogera biri mu makulu byokka? Kuba facts ntuuka wali weziri wennyini. Kati awo wennyini mpaka. Awo wennyini wengamba. Kwegamba lwaki ngamba nti Muhoozi talina kya bwereere? Mu 1994 Muhoozi ayingira military training. Yatandika training. 1994 yayingira military training. Abaana basoma ne masomero mbera mu class mu makulembera n'asemba. Sibula soma nti agenda kuyita. Muno yakulembera naye. Wande kinaawe. Yagasoma n'agakengo. Nsumulo osuna. Kyogezaako gamba. Ono mulenzi waawa. Twongere bwino. 1999 yayingira yo PDF. Amagye geggwanga. Njogera ku magye geggwanga. Ompulira bulungi? Nkulaba. 2000 yagenda mu UK mu ssomero likyasinze okubeera highest Sunday School bwe ndyogerako n'ebyafaayo bisomeddemu n'abantu bangi olw'ensonga bwe njogera ku Sunday School mwe musomedde ba Prince Ali Alex Prince Williams mwasomeramu yes ono omwana wa Kagame kati gyali Ian by the bamutaddeyo mwasomeramu ani ono musajja wa gundi gwa nanjagala nnyo yafa go batani Gaddafi bakwata yamalako Amini yasomera kusomerero kati bwe njogera ku Sunday School General Muhoozi Kanerugaba yasomerayo era okusomerayo n'ayita ebibuuzo n'ayita bulungi nnyo bamugamba nti Jamba Fande I salute you. Yes. Naye yamalako waliwo abayisemu ng'abamu tebaamalako sijja boogera. Ono yamalako bulungi. Era abatamalako mbakugambye. Bo olwasoma kwali essomero liri highest baavayo ne bakola ki? Ne bagenda batandika n'okufuga. Naye ono yakola ki? Ono yasoma n'amalako. Okay. That is mu 2000 n'emyaka egyaddako. Webale tuli mu 2000. Bwe yamalirizayo ati yagenda mu US. Ngera kyali ku nsonga z'amagye. Yes, yagenda mu US. Yagenda mu South Africa, yagenda Egypt, n'agenda mu Lhasa. Nga yonna asoma nga traininga. Jamaa n'agenda Vietnam. Nga yonna ali mu magye. Yonna ali mu magye. Njagala okulaga nti Muhoozi talina kintu kya bwereere. Njagala ogende ku Google, njagala ogende ku YouTube. Mukasita omuzungu yatwanguyiza. Buli kyenjogera agenda ku Google. Obuuze kituufu. Muhoozi yasomerako mu Sunday School. Yayita wati yayita. So kati kino kimuteeka wa. Kati kyenkulaga lwaki gana talina kintu kya bwereere. Lwaki nkulaga kino? Wakati ye general. Ye full general asembayo kubeera omuto. Full general. Njogera ku rank ekyasinze okubeera highest rank. Erimu abantu ababale ab'olubatu mu ggwanga lyonna. Naye lwaki ebimu ebitiibwa bino biruma abantu? Biruma abantu olw'obutamanya, olw'obutakkiriza kuwana na Katonda. Buli lw'olwanyisa Katonda oba welwanyisa wekka. Tolwanyisa no. Kugambye Bible yeyogera listen my brother. Naye wali era n'abaana abasomyi. Okola mawulire. Are you sure you are journalism? But wali abasomyi abalala. Are you sure? Goli sure wali abatasomye magye balala. Mpulira mukwano. Ngajje no. Nsinzidde ku byawandiikibwa mbikulaze kye byogera. Ne tudda mu reality. Nze nsobola okwagala omwana wo okusinga gwe. Wasobola okunjagalira omwana wange nemba siriwo. Nemba wendi. Okusinga nze ya Mukama. Buli muntu akolera mwana we kuba ki? Bulungi. Awo point taken. Kakati njagala okujjaawo. Yongero tuwe bwino. Ugambye nti 2020 yagenda Galamba offensive. Ompulira? Ngageze kola ki? Galamba offensive era yali omu ku mutendekero
mu kusoma mu kutendeka byonna ng'olwakuguse azaafuuka problem olwafuuse problem era olwavaayo n'akola ejje lye bayita SFC Command Force ejje erikuma president eryo ejje y'omu ku baalikola yawula okuyingira n'okulikola era bw'otuuka ku SFC aba SFC bali very expensive bambala bulungi balya bulungi basula bulungi n'omusaala gwe bafuna mulungi kyava ku Muhoozi Kanerugaba owulira emabegako awo yayingira mu lutalo okutereeza eggwanga lya Somalia ng'omuduumizi w'eggye naye wadde nga mwana oba wali wakati ng'ali mu kulwana wakati awo wonna nkulaga nga munnamagye azze asoma omutendeke yayingira e Somalia yalina ekibinja ekyaliko omusajja gwe bayita Rockech kwaliko afande eddamu lya crime intelligence kwaliko Michael Mukula captain bagenda okutereeza ensi ya Somalia eggwanga lya Somalia era lirina okusoomozebwa era baleka batereereza eggwanga eryo nga newankubadde mwana wa president yagamba nti ngenda ku front line teyasigala wadde nga komanda teyeenyigiramu teyasigalira n'agamba kaŋŋende alumbe ku ground naye olowoozaawo tatugasa nnyo okusinga eno gye twagala mu muteeka mukwano nga tulina omuntu ati omumagye problem gye tulina atamanyi wuliriza problem yaffe tamanyi nti tamanyi naye kino kyemumuteekamu eno kati kankubulire njagala okugamba ekigambo kimu Yesu Kristo yalina amaanyi ag'enkomeredde nga bw'olaba Museveni bw'ayina amaanyi agasembayo ng'omukulembeze Yesu Kristo ali asobola okumukuba ejjinja n'atafa Yesu Kristo ali asobola okumukuba omuggo omukono gwe ne gukalambala yali asobola okubula yabulanga mu bantu ne bamulaba bati ne bamulengera ku lusozi nga tebategedde waayise naye yafa owulira yasalawo nakkiza ne mumukuba n'afa owulira ebigendererwa byammwe bikole ki biyitewo nafiirira ebibi byammwe yayina amaanyi Yesu ne wandimukubye osobolenga okugwala omukono gwe njagala okutegeeza Yesu bwe yali atambula bagamba Battimaayo nti sirika toyogera Yesu yayita ku Battimaayo naye Battimaayo okukkiriza kwe yalina yagamba Yesu Battimaayo Yesu yadde emabega n'amugamba mpulidde omuntu ampita n'amugamba oyagala ki yamugamba Yesu njagala kunzibula maaso nkulabeko yamukola bw'ati kale ebyawandiikibwa leka nkulaga ekyala njagala kulaga omanyi bino byenjogera njagala nkunjogere nga nkuwa ne examples egenda okutegeeza nakugambye okutegeera si tteeka naye bwe nnakulaga lwaki nkulaga kino Yesu bwe baali batambula mu bagoberezi be Yuda ng'amaze mulyamu olukwe baalwanagana n'abagoberezi bali abalala abawakajanga tisi mwana wa Katonda kuliko omusajja gwe baasalako okutu bwe bamutwalira Piraato yabagamba nze siraba musango lwaki ono omusajja mutta era yabaddiza kipapula Piraato n'agaana okutta Yesu okomera Yesu ne bamukomyawo bwe baali bamukomyawo yabagamba muttire ki mbu yeeyita omwana wa Katonda tebalina mbu omanyi kigambo mbu yes mbu yeeyita omwana wa Katonda that's what twagala okumutta nabagamba yinga nze siraba musango gw'abakoze kikyakoze mbu azuukiza abafu naye nga kituufu yabazuukizza mbu azuukiza abafudde naye nga yabazuukizza awonya ebikulukuto naye nga yabiwonyezza kati ekyo kyenkulaga ku Muhoozi era mu kulwanagana okungi baasalako omugoberezi omu okutu yali weewaabwe bali abamuwanyisa yakukwata bukwasi bw'ati ne kuddawo in fact ani yali Piraato yakusala n'akusalako bw'ati era ajja okuba Yesu n'akukwata bw'ati ne kuddako n'omusaayi ne guwulirawo gwe balwana geemaanyi ago kati njaga nkulaga Muhoozi naye gwe olina endowooza yetagala kukkiriza olw'ensonga nakugambye nti okutegeera si tteeka ate si kwa buwaze ate atamanyi naye nze njagala nkubulira fakiti tuyimirire ku mazima njagala okutegeeza General Muhoozi ebirungi byakoze tebifiire mu byafaayo tebisobola kufa lwa nsonga ki ekisookera ddala njagala okutegeeza sirabangako omwana wa president mba president omwana omuwulize nga Muhoozi awulira atya tuba ekyokulabirako Muhoozi bamugamba vva wano dda wano tawakanya magye respect
Muhoozi kino salute Muhoozi kino I salute nga munnamagye ali ku discipline ali ku respect y'amagye omanyi tulina obuzibu javana gye budde n'ensi badde ng'omuntu okulaba ekyambalo ekyamagye ffe tetwabirabako nkulidde ku mulembe gwa Museveni era kubanza dde byemanyi naye batugamba ng'olengera ekyambalo ng'eyebeerayo oleka ensasage olina kudduka tokisemba tokikwatako era ekyambalo kyali ntiisa kyali kikangabwa nga bwolaba ekyambalo mali bagenda kulepinga bagenda kula emmere yammwe bagenda kukwata obwana babeera bayeekera naye kati Katonda kyatuyamye nti abasirikale ba Museveni tutuula nabo omwana we first family twogera naye n'omuvuma kyoyagala n'okwaki olwa discipline gye babataddemu n'atakuluma nakona mu nnyumba nga teyandibadde asobola okukola ki okunona kanjagala nkolage Muhoozi lwaki Muhoozi alina discipline weeri Muhoozi alina discipline kyetuwakanira asomye discipline weeri yes naye abantu ndowooza basinga okubakwata kuno baluma mukwano kyekintu kukivugira ku mbeera ya mukwano owulira Muhoozi yazza family ne taata listen to me biruma abantu obadde oyagala mwite jjajjaawo kubanga ye kitaawe nakugambye omuzungu agamba nti you can choose your friend but you never choose your family Muhoozi yamanya nti Museveni agenda kwegatta bamuzaale yabagambako nti mwegatte munzaale nerino ggwanga si anti endowooza kati wanayagala omuyita kitaawe gwona mumuyitira bannaye mumanyira ate muleke kumanyira nnyo ate which is okay tewalaganya nsi yo it's okay no problem which is okay naye obadde oyagala kitaawe amuyita jjajja kojja amuyite mukulembeze lwaki olina bad mind kati ebyo byogera kubanga gwe kitaawo talina kifo kyalimu era oyogera kuba kitaawo si ani naye buli muntu singa ye kitaawe singa zedabira ku mwana wa Nadduli amaanyi gayogeza nga kitaawe yalwana jakana Nadduli bayita n'amannya ago omwana wo munnasiko kakati gwe nawe singa kitaawo ye Museveni singa byoyogera byawukana ne bya Muhoozi ate lwakuba yoli alina discipline y'amagye action nene nnyo ebigambo bitono ebikola bikyoyi okwogera nnyo si kumanya ebikola bingi ebigambo bitono embwa ebogola kati njagala kunnyonnyola lindako katono njagala nkumaleyo Muhoozi olabera ki Muhoozi talina kintu kya bwereere Muhoozi yakwata Koni n'amukuba n'amwambula eggwanga Luganda naye mu lutalo lwa Koni Muhoozi yagwa mu ambush eggulu yayine Kapitaani Michael Mukula yayine Afande Damulira basala bannabo ne babalirisa bagana okuwanika no retreat no surrender bagamba kama mbaya ni mbaya oda ni hoda sio maombe bagana okude mabega bagamba kama mbaya ni mbaya inanyini nyumba eno yesimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty ye olujja egenda vaayo bulungi nnyo n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha
Prince Charles Drive plot 45 kama ochawe wali offices zaffe tuine namba za masimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwetuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli kati nzondaba nze nina omutima abantu gwe batansubiramu yensonga lwaki eggwanga lyonna we lyali liwambiddwa enzige navaayo nendeka olugoye lwa kyenvu ku mubiri ne mbagamba kama mbaya ni mbaya sigenda kujogebwa toyina kwogera tawabulwa tasobya taddibwamu ne mbagamba what nze ni mukazi nina omusajja ewaka nebakako oŋŋambye otya soogera why not nze yenze kati ze nina omutima ogusiŋana gw'omujaasi kati singa mba ngenze mu training which is ate mba mulala nnyo kuba nayagalako okulumba training eyo mayiba wange w'amagye mu amagye leero wenkigambye leero wenkyogedde nti oli munnamagye no tebange munnamagye yakuwa training zonna te mukulu yakuwa training iraka wawa byonna ebyo yali kwera ne Muhoozi kati lwakuba kisima kiso kigamba naye leero nkibagambye muyisaawo kyammwe tewaki tuyisaawo naye nali nsobola okuyingira amagye naye omutima gwe ninoodde gusinga n'ogw'amagye kubanga nekkiririzaamu ate mmanyi kyenjagala sinyigirizibwa bwe mba nga ndi ku mazima oba nga ndi ku kituufu nsobola okifokasingako nenkimakinga ontegedde bulungi kati gwe oyagala onnyigize never kati njagala okutegeeza oyo omwana General Muhoozi agenda ku front n'akuba koni teyakoma kumukuba balina afande eddamulira baline Kapiteni Michael Mukula ne bamuyingiza e Congo ne bamufulumya Congo ne bamukuba ne bamutwala mu Central Republic omanyi kyekitegeeza era koni talidda yakkiriza n'agamba nkitadde bano bakuba yakola bw'ati nga Muhoozi yakirema Muhoozi kanerugaba omu bw'ati kakati omutima njagala nkulage bwetudda ku nsonga njagala nkulage tugende ku katono nnyo njagala nkuwa dati za Muhoozi ntono nnyo Muhoozi mu 2021 bamuwadde Land Force so kiri bamuwadde Land Force adumire ejje eri okutaka Muhoozi bamukwasa Land Force mu 2021 I think those amaze omwaka gumu omanye bombo njagala tamazeko bbanga ddene mu bbanga ettene eri amazeko nze gubayanga mwaka gumu 1 year gyakoledde ebintu byakoze mu mwaka ogumu omanye bombo njagala nkuvuge nkutwale bombo ng'ekyalo oba barracks njagala nkulage bombo weefaanana kati ne bwe yali after that Muhoozi yagenda e Congo n'akuba abayekera baliyo teyakoma kukuba naye yasigulukulula kuba yayokya mwete mwine bye mutamanyi kwa majega nage bye gatalaga yakikola kijja kuba kizibu nnyo teyakoma kukukola uliza leka njogere ku birungi lwaki oyogera bibi leka njogere nze njogera birungi kubanga omuntu bamusima akyali mulamu problem gye mwina musima bafudde mwagala afe mukuwa emizinga mwagala afe naye omuntu ali mpuliriza lwaki kwedisiza abantu Muhoozi yagenda Congo teyakoma kugenda Congo n'ayera n'ava mukwera n'akola enguudo Congo yemu mu Africa ensi ekyasinza okubeera engagga naye nga ate yesembayo okubeera enjavu ontegedde oba omanye okuntegeera olina kubanga otegeera nnyo ng'osalizaawo kati mulina pulobulemu muntegeera bulala kuba entegeera yammwe nnafu nakugamba nasomera muntu lwa maama wange nasomesebwa Katonda nkulidde mu kibatu kya Katonda ntudde ku mukono ogwadde gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ate nze nina njagula wisdom ku knowledge nina wisdom Katonda yantonda n'amagezi gange nasomera muntu lwa maama wange nasomesebwa Katonda yali teacher wange kati okuntegeera olina kubanga otegeera nnyo problemu yammwe mwawuguka tutya ne knowledge tuli ku magezi mwasoma zino simanya ani mwasomanga simanya akatupia ni simanyi zani ezo bazabagasaaki Napoleon nzakagasaaki andi bye bino bitulaba mpozi kati bibagatirako wa kati mwina problemu nze besibye njagala anti nze besibye njagala kati gwa bisomo byakuyamba ki wamale bange makerere myako jokeza
Bano abantu kati batutwala eno tukimanyira. Olina obuzibu bunene nnyo. Njagala okutegeeza muganda wange gwandaba oba gwe andaba essaawa ya leero. Nakugamba ensoma akatabo kano Success and Fire Based on Reason and Reality. Nze nyimirira mu reality. Njagala okugamba essaawa eno gye njogerako. Mu bantu 4,455 ku nkaaga eziri mu ggwanga Uganda. Ku lukalu lw'ensi yonna oba olukalu lwa Africa. Kati kanjogere ku the all world, not Africa only. Omwana wa President Museveni ali mu highest rank. Ali mu kifo ekisembayo kye bayita eky'ababinywera. Ali mu kifo kisakinza okubeera the highest oba mu magye nkiyita ntya full general. Full general. Tekyaliko kubuuza. Webale nnyo. Era emikolo gyabadde nkuwulidde biki ne gundi yazamba. Kati njagala nkuwulaze biki byazaakola. Ebitiibwa byamu. Naawe osobola okuŋŋambayo abalabazi babikola bataawadde. Bwe tuvaawo awo tubadde tulina ba general ba full general benjogerako. Tubadde tulina full general namba 1 abaddeyo we Kaguta Museveni. Namba 2 abadde General Saleh. Yes. Namba 3 abadde 8 mwine mukama Muhoozi Mirembe yafa. Namba 4 yali Sejjusa abadde Sejjusa naye yawummula yakawummula. Namba 5 Nyakayima yafa yafiira Munyonyi. Namba 6 Katumba Bwamala y'omuganda gwe tulina mu bwati. Namba 7 Kale Kaihura oyo full general. Njagala nkulaga kibata full general mumanyira nnyo. Njogera ku Kale Kaihura. General. Labo wanupu kansala. How are you? Mwaddawa. Tuli mu kutikkira ba president muli mu bivulu. Njogera ku Kale Kaihura. Number 7. Number 8. General Jejo Dang. Kati mumanyire ngo mulekamu. Oyo number 8. Number 9 Moses Ali. Nate bali kusonyiwa. Atenze ndi basonyiwa mbaga zaki. Number 9 tulina Moses Ali. Kati number 10 tulina Dangerous Substitute. Number 10. Number 10 ya kiri mukati. Tulina Dangerous Substitute. Ya kikutemu. Ebitiibwa byazogenda. Youngest general. Ansala, how are you? You come and hug me. I like you. I love you. I love your style because oli wanupu naitwa walana. Ego muna Uganda jo kuwangula. Kakati si walana lwansonga eryemu. Tuli bana Uganda. Museveni takyannoonya musayo nange. Again. Okay. Chanaku oyinza musooka. Chanaku oyinza musooka ndaba otumbidde. Oli kuddagala bampeke. Tozimbye buzimbi. Tozimbye buzimbi muganda ngorowooza. Eyo si mmere luddagala. Wandi musooka nno munnange siriku. Nja kusulira mulumbe. Museveni ajja kumpereza amavugo go ngaleete. Ogambye bivulu bikoze bitya? Kakati eno batikkira jjeno. Mukayanira ndongo. Mwabbe n'abantu ssente n'abanaku mubabbye. Kakati awe tuli. Kakati tugende ku nsonga enkulu. Lwaki tugenda ku nsonga enkulu? Dangerous substitute. Awe tuli. Kakati njagala okugamba ekigambo kino. Saagala weerumye mutwe mind yenyiige. Nga ne Katonda mwene yateekateeka eggulu n'ensi. Yagamba nti tewali alijja gyendi. Katonda yateekateeka eggulu n'ensi. Yagamba tewali alijja gyendi okujjako ng'oyise mu mwana wange. Era n'amaana atuddako n'atugamba nti musabenga kye mwetaaga kyonna munakifunanga mu lyala Muhoozi Kanairugaba. Abulira gwakoowa. Nkubuulira ku kya Dangerous Substitute. Abulira gwakoowa. Ebyamagye byonna obyogedde abantu bakkiriziganya naawe ku byamagye. Owulira? Musajja gwe nja kukuba tteke ne mukazi wako ennyale ggwe. Ekyakuyimpa va ku Muhoozi. Nja kusamba ennuuni nze. Owaaye. Ebyamagye bituufu. Facts ozireese. Nawe tugenda ku kya Dangerous Substitute 1. Waliwo section y'abantu nga bwe tuli omuntu omukulu. Ebitambula ku Twitter byonna ojjo biraba. Bwe kitegeera byakasembayo wano tubadde ku Kenya. Byonna ng'ojjo bigubirira. I think baagala baawulira yini y'amagye ku kyentebe y'eggwanga. Yes. Njagala. Yes. No problem eri weti. Njagala nakugamba nti kibi nnyo okumanya nga okubanga weefula nti omanyi nga tomanyi. Njagala okwogeza reality. Njagala okwagaza facts. Museveni atukalakasa emyaka 37 kuba nkaaga obaana ati 2026 akomawo. Exactly. 2026 President Museveni agenda kudda. Naye njagala okugamba saagala olimbe mind yo nti eggwanga weriri eriri mu bafulu figure lisasobola okufugibwa omuntu nga si munnamagye. That is 1. 2 nkiddamu nkikutegeeza nno eggwanga Uganda weriri ku speed kwe liddukira
abaana betuzadde Museveni kyemmona yakiri eki yagema abantu n'abakuba empisa ennamu abaana n'abasomesa kyomunenya n'abagema tebakyazimba katala mitwe tebakyakozimba polio tokyalaba bwana okana n'abakazadde wali ku hospital okajjako ekirira Profika liyo ozalo mwana ngana yake bali ngabagala Facebook agikusinza TikTok agikusinza bulira kino nange mpuliza maleyo bagenda kutegeera eggwanga weriri dulio badde dobozi ly'abantu era nakatindi ly'abantu toli dobozi ly'abantu nakatindi ly'abantu ndabe ekintu ate kati okivuga mind ye egenda kulimba oyagala nkole ensobi nimbe abantu babategeeza abantu njagala babulira amazima babere ku stand by nduli wabagamba nti president aluddeko nnyo ate kati sinna kigaana era obuzibu bwonna obusinga okubeerawo problem weri Muzeyi Museveni kula mu buyinza aho dobozi ly'abantu kibagala okuba lwaki endowooza egamba nti eddoboozi lyabwe ate oli mulwadde twali tulowooza nti Bobi Wine asobola kubanga abantu bagala bakyuseko balabe ku muntu atali yes abantu bandyagadde anaza abantu kkiriza obagaana Uganda yayanyina change stra kukirimamu ng'ate si w'amagye lwaki endowooza bwegamba lwaki ogwengwe mind yo wegamba gwalowooza buli omu ogenda mutegeerera gwe atayagala w'amagye gwe kate gwe gwenze dobozi ly'abantu nga gwe katwogera biri mu bantu anti gwe gy'oyita nange nnyage empita n'enfunayo kwendowooza mpuliriza bulungi gwe toyagala munnamagye saagala tutegerere bantu bonna wamma okiwulira kati gwe toyagala munnamagye nze njagala munnamagye nze njagala munnamagye kati gwe toyagala munnamagye ati baani nga nze ndi wano mwagala eggwanga weriyita ekyasobola kufugibwamu ekisooka eggwanga likulaakulanye nnyo abantu abalina sente zaabwe bangi owulira abantu abalina sente bangi osanga omuvubuka muto ng'asubula ludda waasubula Canada alina sente ze myaka 2 abatazinawo we bali abo baaliwo ne ku mulebe gwa Yesu baaliwo nga banaku bazibu era Bayibuli yayogera mu Yoweeri Katonda yagamba yayizukusa Yoweeri mutabani wa Pesweri n'amugamba mu batabani ba Pesweri bonna yayitamu Yoweeri lwaki yayitamu gwe Kavitoni manyi mumanyiira nnyo n'amugamba nti Yoweeri zukuka njagala ompe ensonga 5 lwaki olaba nti Muhoozi asaanidde lwaki ndaba nti Muhoozi asaanidde ensonga 5 first of all President Material atya ali cool mukakamu muwulize awuliriza awa abantu respect following order tachamuka order bajimuwanga akola ekyo abeera ku order Muhoozi tachamuka njagala okugamba mu nsi mutambulira ekyokunyiga kya buntu era tanyiga abeera mu ssiru ekyokunyiga kya buntu buli muntu anyiige yes ne Katonda yanyiga olubereberye Bayibuli eyogera Katonda bwe yatonda abantu ne bazimba omunaala bagende bamutuukeko nga bagamba lwaki omusajja oyo ali waggulu bazimba omunaala bamulumbe kano nakke wansi nakalaba nga amaanyi ge bakozesa nayimirira bw'ati nga amaanyi ge bakozesa naye nga bamubanja kimu yeewulira abeeta waggulu tukalumbe tukalabe ne yeewuunya omuntu n'abatabatabula ennimi abo wava ennimi ngono wamusaba ennyondo mukompola bukompozi mpa omusumaali aguteeka mu liiso omunaala ne gubalema okutuukiriza ki bwali busungu bwa Katonda kano yayolesa obusungu Katonda yayolesa obusungu bwa mirundi mingi yatuuka n'okukolimira Adamu ne Eva n'amugamba nti gwe muntu oyo mwonojja nga kyolya ate gwe ojja kuzaaliranga muki mu bulumi kati ekyokunyiga kya buntu saagala okibuse maaso so omukulu waba anyiize nga tetunnamukwasaamu kintu kiba kityawo kigaba kifaananyi gundi naye mwe ani wasomera wa nga wasumbwa nnyo abasomesa omulenzi ono yakulira ku nywanto yayonka katofanze anti nedda anti bali bategeera okusinga mbuza lwaki nakugambe okuntegeera nakuba nga otegeera nnyo nkunnyonnyodde tine Katonda yanyiiga Katonda yateekateeka eggulu n'ensi yakola ki yanyiiga n'akolima Katonda yagenda n'asaanyawo Sodoma ne Gomora yabagamba yazikiza Sodoma ne Gomora n'ekibatu kino bwe kiti jjajjaffe Abulahamu omukkiriza mu bantu bonna kubanga yali amuwulira nnyo
yamugamba munnange basonyiwe waliyo omwana wa muganda wange namugamba lwaki basonyiwe namugamba waliyo omwana wa muganda wange namugamba nti ngenda naye newe nasangayo abantu 10 nga bebatuukirivu sijja kuzikiza Sodoma ne Gomora namugamba baleke basonyiwe namugamba kale newe nasanga 5 sijja kuzikiza Sodoma ne Gomora naye Katonda atuuka mu Sodoma ne Gomora nga n'abataano abatuukirivu tebaliyo mu nsi ennamba n'agamba Lutti kwata mukazi wana abaana mufulume wano naye temutunule emabega kulaba ku kino kye ngenda okukola temutunule emabega okulaba ku kye ngenda okukola Sodoma ne Gomora era muka Lutti yakyuka bw'ati olwakyuka n'afuuka empagi y'omunyi nakati gyeri Katonda yakola bw'ati n'ekibatu olw'obusungu obungi n'ekibatu bw'ati era Katonda yakola emibala by'esiyaga n'avuunika eggwanga lyonna ne bwogenda ku gogo n'ogenda ku Sodoma ne Gomora ebirayo bibe eriyo vu tebalayo kibala n'omuddo teguliyo so nga tuwunzika ekintu kya Jeno mu lwaliro ng'amaze okwambala ekyafulu Jeno yes mikolo gyabaddeyo bannabombo kwabadde kayisanyu ng'abadde masanyu mabinu byonna walabye omanyi amaaso g'omuganda gali mu ngalo walabye ekkubo we lyabembedde nga balinda omwana oyo ab'ebbombo lwaki ogamba babombo bwayise tebabembedde njogera ku kkubo kwe yayise waliwo kye bayita akacamuukiriro jinde muwala w'omufu abafa babiri kiragira ddala walabye ekkubo we lyabembedde waliwo something tewali wanyooka mukka nga tewali ki kiraga nti abantu balina mirimu tewali wanyooka mukka nga tewali muliro nkuddamu mbadde mayibbula lya mirimu tewali wanyooka mukka nga tewali ki n'agamba kabireko ku street ala endowooza yekulimba lwaki mayindi eyo weegamba lwaki eva gobera ku saidi nfu olibeerako ddi ku ntuufu olikkiriza ddi walabye ekkubo kolasi weyabembedde so njagala okugamba muganda wange nze nkimanyi bulungi Katonda nanyini buyinza ye nanyini byonna naye wabeera abantu abatambulirwako obubonero omanyi nabagamba nti Katonda aseeteza ensozi nezitamanya wabadde omanyi muno agenda e Dubai ne mubba abaana banaku emwagamba nti temuyamba bayambe naye tugikole leero nkubuuziza kibuzo kyange era nkimala nze nkiresaawo weddemu nze mbadde ngamba nti tusooke tumale guno omulamwa gwa Jeno anti nze Dubai tukwatewo olunaku lulala abuzibu muti amazima era wenna abyogera ogenda kundaba ng'omulabe anti tetubigenda balance nze siri mulabe wa muntu bagenda kulanga anyigiriza saidi nze sirina saidi yannigiriza era ndi ku ttiimu banyiivu sirina gwe nnyigiriza njogeza reality njogeza fact saagala kulimba mayindi yange nakwerimba nganzo nkwenafuya buli olimba mayindi oba wenafuya oyaganira benga minisita oyaganira benga yalemwa oyaganira benga lwaki bayibuli ayogera mu Bakolinso negamba nti Katonda ayimusa abo gwe bonyooma oba muyina essuubi mu muntu yenna nga fulofika timwabuza pulezidenti nti gundi gwe nange nsobola okwesimbawo kwa pulezidenti semateeka nzikiriza Koalition nzikiriza zenna nkasita ziba nga zikwatagana nga wesimbawo nga nesimbawo oba muninamu essuubi ono mwali mumpadda obwa Kampala nali ngenda kubafuga mumpulire naye abantu bali bakufuniramu essuubi wabakola bubi nnyo nabakola bubi nnyo nakati bakyankukulumira twogere ku Jeno Saleh yerabiseeko ku mikolo ndowooza kino kyagasse bibi kimu ne kikigatta ne kikijjawo mujja tugamba te video nkadde teninze nakugamba tamanyi bw'oyogera mazima obeera mubi era oyagala nvumwe byonna ebadde ku si video nkadde eyo lowooza yabigasse ndowooza official era bikayo nkadde tebagikola mu meka ajja tugamba tebagikola mu 2 meka bannange ne waliwo abantu besaagala kwogerako lwaki bijjawo ebiti neebaza Katonda yampa okumanya n'okutegeera njagala okutegeera kigambo kimu Saleh musale one day on time ajja kufa ng'olwo nange wenjofa naawe kubanga nange nja kufa naawe amubika ojja kufa n'oli amubika ajja kufa n'oli kubanga opposition y'obulamu kufa ne Bible yogera nti bwe kizaliwo omukazi kimanya kikola ki ekidda mu ttaka olaba Queen baafa Queen yafa atamanyi nebooza suwaani atakakaalukanangako bwe twandigambe nti talwaza tafa tulina bakabona abasinga okubeera abatuukirivu abantu twandigambe nti basembayo okusobya bapaapa bakaidinaali nobana bafa omwajja fa bapresidents bangi bafudde kati opposition y'obulamu kufa bwe kizaalibwa
Kifa. Tosobola kubuusa maaso nteekateeka za Katonda. Kale, soko yogere ku Sula Motors, Bugwe Rio Estates, Yes. H&M. Tulaba ate kiddako. Yes, nyongera baga nti tuli ku Sula Motors tugula emmotoka empya n'enkadde. Ate ku Sula Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Ndowooza nga mumuzaawo ezeetoolodde, osobola okujja ku Sula Motors n'olambula. Osobola okuba ku simu 0701879187 direct obera ku Sula Motors mu office. Osobola okujja ne weetoololamu, osobola okwata emmotoka yo ne tugitunda noba ne tugigulako. Bw'oba oyagala ssente za cash togenda mu bondi ndala weewale babulooka tatona nvuga ntwala wano wevuga emmotoka ojje ku Sula Motors tukwe cash manewo ogende. Bw'oba oyagala yagula emmotoka nawe ayagala okugula emmotoka ku kibanja mpola jangu mu Sula Motors okwatagana n'omugaga yennyini nga temuli babulooka temuli baki oba osobola okulaba 10 minutes waliwo George waliwo Kenya Media waliwo Kabugu waliwo Mumpi waliwo Yanga Bionia Kamoga waliwo Sina Pilot Kaye waliwo abavubuka abalungi abangu kapale wali boyogera nabo abali quick Sula Motors. Ku Sula Motors abavubuka babo balina discipline oyoge bamanyi basaaga waliwo Asha Nabs nayo osobola omuyitamu endagiro eri jangu otuke ku Salama Road mu junction ya Salama Road awo nyinyi waliwo ekizimbe kiba kya kalina okireko katono ngadda ku mirambi waliwo amafuta agata African Oil opposite Chibuye Salama Road mu junction ya Salama Road oba osobola okuba ku 0701879187 direct 0701879187 direct obera ku Sula Motors buterevu nobeera nga oyogerako ne Sula yennyini oba n'okweyongerako ogenda maaso. Yes, ekirala nti bw'ojja ku Sula Motors ekyenjawulo ekiriwo osobola okuba n'emmotoka n'okola bata oba giyite swap osobola okuba ng'olina emmotoka n'ogamba nti emmotoka eno kangireke wano bampeemu endala osobola okuba n'emmotoka ng'enywa n'ogamba nti bannange nze nkangireka kati nga ama gy'olabye abantu obeera n'emmotoka ama n'agamba bampeeyo ssente bampeeyo ku ssente ate bampeeyo n'emmotoka entono byonna bikola ndozera ama nga balina omugagga bafunayo ka ssente ne bafunayo n'emmotoka entonotono. Yes, ebyo byonna ku Sula Motors kisoboka. Sula Motors osobola okufuula emmotoka n'ogifuula business. Abantu bangi kati abatalenti oba nga lenti abasumbwa. Sula Motors bw'ojjawo osobola okugula emmotoka n'ogamba nti nze buli lanki lwetuuka nteeka emmere yange muno mmotoka. Sula Motors nnawo abantu 3 abali awo ku Mayanja nnawo abantu 2 ku gundi nnawo abantu 5 nga gwavuga buvuzi mmere bwotyo bweneyo bwotyo service bwete nebeera ng'ekola ki ng'etuuka ku bantu kwaliwo abantu abatatambula nga ate bajja kukuwagira abantu bali ma offices munda ofuna ekizime n'ogamba ngenda kuliisa oba ambassador house oba kiki lisawo abantu 5 emmotoka ogyeta emmere ogyeta ekyayo kyebuguma mu mmotoka bulungi nnyo ebyo byonna byonna ku Sula Motors. Sula Motors bw'ojja osobola okugulawo akamotoka n'okafuula Uber nga bw'otuuka ku mulimu ng'omwana ate akavuga asigala akola ssente ebyo byonna biri ku Sula Motors. Yes, nyongera okugamba nti Bugwe Rio Estate be batunda ettaka eritaliiko nkayana. Bugwe Rio Estate bagula ettaka ate batunda ettaka eritali lya nkayana ate era bagula ettaka nga teririiko nkayana kasaba kwatwala ne balaba nti ettaka teririiko nkayana bagulirawo ofisi zaabwe ziri awo weyamuka ku Stella opposite ne Club Nyondo. Bugwe Rio Estate oyinza okuyita ku 0705 03 52 67 njiddamu 0705 035 267 Bugwe Rio Estate. Bugwe Rio Estate ekyenjawulo kyeyina n'oba oli bweru wa ggwanga osobola okugula ettaka lyo ate bo bennyini babeera mu ssaala okukuuma ettaka eryo oba odikolerako ebintu ebikwongera okukuwa ka ssente osobola okugamba nti bakontereko ka paakingi bantereko balimirako ebimuli bantereko abantu nga bakubirawo bloka bantereko abantu balimirewo obutunda ebyo byonna byonna bibeera biva ettaka lyo nga buli mwezi bakuwayo akasente ate nga ettaka lyo balikuuma. Bugwe Rio Estate. So H&M restaurant waliwo ahajja na mubiri wokka wosobola okusanga kamera akalungi ng'ojagala okulya ku mmere oba piraawo omulungi atali mu buto genda ku H&M restaurant ewa Hajja na mubiri olye emmere ekirungi ekyawula Hajja na mubiri ku hoteli endala zonna nti bw'olya emmere ogenda n'omugati kitooke cream bread mu blue band oba bagukoleramu blue band wamu tewetaaga blue band mwana abaana bali eretse balya kitooke cream bread Hajja na mubiri ekifu ekyenjawulo abeera mu bakasitoma abo okumanya nti leero piraawo ali mu buto wataliimu leero engege gy'olidde yeeyo nnyini n'abasabe nga neekwalya ye kennyini yeebeererawo ekyenjawulo ekyakyaterawo yatuyamba okukola kekisi za pate ate nekifo nakituwa tukibera mu birthday parties jangu okolera omwagala surprise wa Hajja na mubiri wennyini jangu okolerewo pate oba jangu obuukinge
osobola ogenda ko kyandye mu restaurant wale machinde waguru nga opposite ne club box oba osobola ogenda ku Ntebe Road kuliko H&M oba genda ekaba wa lunch box oba kuba isimu n'oba ofunye bagenyi kiro saa 8 oba kuba isimu bagamba ndete suwani z'emmere 10 osobola gamba weekend saagala mkyala wange akwate mu mmere njagala mukola surprise osobola ofuna birthday y'omwana awo nga mujerabidde mugijjukidde kubira ajaluna mubire emmere n'oga nti yabantu 10 yabantu 8 togwa mu masiga ayite bulesi ejete kuluma kiro kulwala alusa ajaluna mubiri akola emisana n'ekiro 24 hours ku H&M restaurant kuba simu bakuvugira emmere bagyete woli so ebyo nabikola ko H&M restaurant Ampam Villas tuguza smart houses ye nyumba ewedde ngerimu buli kintu era ekyawula Ampam Villas ku nyumba endala zonna genda eri owe nabuze yengatogwe bwagenda eri owe kanabuze kadaka wada kanabuze abo Ampam Villas ekijifule ekyenjawulo nti bakwa smart house Ampam Villas ekyenjawulo kirimu ekyala nti erimu international schools, erimu international hospitals, mulimu ebisawe volleyball, rugby, tennis, nti bw'obeerayo so kiwite gibalekere amasanyalaze standby amazi 24 hours ebyo tebabibala kusogula mu Ampam Villas osobola okugulayo poloti nobaga bakuzimbire osobola okugulayo ekizimbe kyennyini ate ekyenjawulo ekyala ekiriyo Ampam Villas erina White House okutuula ennyonyi era ennyonyi egenda kubeera nga ng'etuula awo mugende ntebe mbate gyolinyira ennyonyi gwomu Ampam Villas oba bawa we Bulaaya oba gwayagala ogenda ennyonyi kujjawo straight nekutwala ebweru wa ggwanga nakugamba nti Uganda esinga Bulaaya abantu ambawakana so abantu gibatereeza nyongera okugamba nti Joystar Fashions oyagala kunyumako oli sereba okola ku TV oyagala ekyambalo nga kikyowekka oyina omukolo oteekateeka mboga ogenda ku birthday party ogenda outing oyina date bawakwanyu genda mu Joystar Fashions wali ku shopping mall wokka Joystar Fashions alesa ebyambalo ebitali common osobola obyambala wekka oba n'omwagala awo omuyina emikolo mugenda bino byemugamba honeymoon akulaba ekintu kyo n'ebintu byakwadde byakabi webale nnyo osobola ofunamu ekyambalo nga tekigenda kuddamu kulabikako mu nsi yonna omuntu kuba abireeta straight aba Canada Thailand Bangkok n'abireetera straight bino tebivaamu ddaga tebikola ki oba oyagala kwambala lebo nga wogamba nti nyambadde engato Versace nga ne wolinnya ku ttaka erekawo ekigambo Versace nti nyambadde Gucci nga ne wolinnya ku manja Gucci esigala ewandiiseewo zezo engato Joystar zalina galumini nga zino ezakabiza obadde weegomba ebweru w'eggwanga tetubadde tubijja byero nga tubitumya butumya ntondetayo gundi zideterayo kino byonna biri mu Joystar Fashions necklaces ezakabi bling oyo wakabi yenayina oyo atayokya atakola ki ali mu Joystar Fashions wali ku shopping mall Joystar Fashions nungi nti eguza omu ate eguza n'omusuubuzi kati gwe presenter oba ku TV oyagala kunyuma toyagala faanagana bano balala toyagala kulabika mbogo ewalasi genda ku Joystar Fashions ofune ekyambalo ojje ng'oli ku TV ng'oli smart my dad sana Kayongo Fashions asangibwa ku shopping mall owakabi Medi Fashions basangibwa ku shopping mall nolwekyo genda ku shopping mall leero seekasuwa tompona byonna genda ku shopping mall wekiggwera nolwekyo ngamba gwe sigala ng'onyuma nga weekumire ku shopping mall. Alright. So izo ensonga gutalanze tugamba nti totwekwasa betulanze gendo berengo bawagira ebintu berenga bitambula tulina abahulu ababanja kakati ababanja abahulu uhuru waliwo kampani yavuddeyo okulaba ng'etaasa Munnayuganda olina gw'obanja wawola wakola tewasasulwa naye ng'olina ebiraga nti kituufu obanja nga bo bagenda kubanjiza nga tobawaddeeko bo bakuwoleza omusango nga tobawadde ssente wabula after kyebanunula kyobawaako ekyo kyobanja ekyalema bwe kyobawaako so genda mu uhuru okwatagane nabo mukole bizinesi obawe ebiraga nti obanja bo babanje balanagane n'omusango mumale mwesasule